Olunaku olwokuna omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu lwasuubira okuva mu ggwanga lya Canada akomewo wano e Uganda oluvannyuma lw'ennaku eziwerako z'abadde eyo ng'agenda mu maaso n'okusaggula obuwagizi bwonna bw'ayinza okufuna era bw'asuubira nti buyinza obuntuusa mu ntebe mu mwaka gwa 2026. Era ebinaamutuukako kuba tutegeddeko nti poliisi egenda kukwata buli agenda okwetabamu eyo embeera. So ffe nga bakulembeze tetwagala bavuzi baffe akugwa mu katego kamulabe nga tetubalabudde. So tubalabula nti mukole emirimu gyammwe ku lunaku olwokuna ennaku z'omwezi nga 5 ng'omulimu gwa boda tetukwatibwako kikolwa kyonna kya byabufuzi kigenda kubeerawo kwolwo olunaku. Mbasaba musigale ku mirimu gyammwe. Tuli mu biseera bya kusasula school fees w'abaana, tuli mu biseera bya kwetegekera ate nkulaakulana yaffe nga bali mulimu. Tubasaba temwetaba mu bintu bitagenda kubagattako. Kyagulanyi asuubirwa okudda wano ku lunaku olwokuna era bannakibiina ki NUP bazze bakunga abantu okubawerekerako ku kisaawe Entebbe okulaba nga baaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyokka abakulembeze mu bodaboda balabudde nti tebagenda kukkiriza babodaboda banaabwe kugenda ku kisaawe Entebbe kubanga balowooza kino kimenya mateeka nga bakulembeze. So nze ng'omukulembeze olwaleero mbadde ndeese kukulabula na kukoma kwabo bonna abakunga abantu baffe n'ekigendererwa eky'okubasuula mu mutego. Bamala okutukunga ate bamala ne batusuulawo. Affe nga bali mulimu tulina obwetaavu bwaffe, tulina obulumi bwaffe, tulina ebisaanyizo bya traffic bituli mu bulago bya bbeeyi. Situnabayo munnabyabufuzi ajja kutuyamba. So tetwagala kwetaba mu bintu bitagenda kugatta ku mulimu gwaffe. Wena yina ayagala okukunga abavuzi ba boda ajje mu bukulembeze bwabwe atubulire n'ensonga lwaki ayagala tubakunge. Nga bakulembeddwamu mawejje batutegeezezza nti tebagenda kukkiriza wa bodaboda yenna kugenda ku kisaawe kubanga bano tebategeezezza babyokwerinda era basuubira nti biyinza okuvaamu emitawaana. Egenda mu maaso ffe nga abakulembeze tubategeeza nti tetukwatako, tuleke abali mu byobufuzi bakole omulimu gwabwe. Tuli mulimu gwa bodaboda tusaabaza abantu tunoonyeza abaana baffe ssente. Omuntu yenna anaagenda n'afuna obuzibu, essimu zaffe teziriiko, tetugenda kumuyamba. Watulaba buli wabeerawo embeera eyo ate ffe tufuna obuzibu ne twewuba ku mapoliisi omwagala tubanunule. Ku luno olwaleero omuntu yenna awulira ng'alina ekinyumu agende ku bigere bye n'ekikwatagana ne pikipiki. Tubasaba temugenda, temwetaba mu nteekateeka eyo eri mu kukola ki, eri mu kutegekebwa. Nkimanyi nti mulimu abalina oba mukiyita kinyumu, naye ekinyumu bw'onaakikozesa omulimu gwo ebyo bibyo. Njagala okutegeeza mikwano gyange ababodaboda, mugende mukole emirimu gyammwe, buli omu adde ku mulimu gwe akole. Mbeera ennungi naye obusobozi n'amaanyi gali mu ggwe mu mulimu gwe. Oyo ali mu kulowoozesa okwagala okununula ng'olina osooka okwenunula nga bwe wafuna pikiyo mu mbeera yonna. Bw'ebanga munnabyabufuzi yakufunira piki eyo oli waddembe okgenda, naye ekijja omanyi kinyaga bitono. So nze ndi wano olw'ababodaboda bange ab'emakindye bitukola omulimu gwe gumu. Tuli bwana bwa misota, tulina okwejja mu binnya ffekka. Mbakubiriza bwe muba mwagala okuba obulungi fokasinge ku mulimu, mutunuulire omulimu, mutunuulire ekyabaleeta mu bodaboda, tunuulira ekyakuleeta mu bodaboda then olyoka otunuulira ebirala. So bwonna ayambibwako abo abaagala okutuusa ebigendererwa byabwe. Ababodaboda abantu bangi betusitudde wano, bakansala, ba MOP, ani yali akuyambye. Ate embeera eyo bwebeerawo we batukwata nga batandika otulekayo tuvundira mu makomera. Mbasaba sibalabula kuba ddembe lyammwe, sifa babaleeta mu Kampala, naye bw'ofuna kukaabirako naawe weekaabirako. Bano batuuzizza olukuŋŋaana lwabwe wano e Kanyanya ne bategeeza nti bavuzi bano banaagezaako okgenda Entebbe era gwe banaakwatirayo oyo ajja kwejja yekka mu kkomera. Emirundi mingi abavuzi ba bodaboda bano balabiddwako nga bagoberera bannabyabufuzi ab'enjawulo wakati mu kulaba nga nabo bafuna obuwagizi.
Naguja Serena, Big Television.